Mzee ogenze. Neza ate naze kutukira wano kutukizi. Kati nno kanje nkwerekereko mzee. Kanje nkwerekereko. Kale jangu mperekere naye sijja kweyongera. Tugenda kunkutulira bwereere. Lwaki ebintu bwe byanyumya omuntu afiirako bifiire. Oze naye mwatu ebintu byo bibadde birungi. Ebintu byo bibadde birungi. Mzee nawe ebyo tebyempisiza bubi. Osimye mzee. Kale nosigwe wekasiima byenkola. Ate mzee nawe tuli bameka. Naye buli mwana yenna gwenkwatako tugenda okwawukana nga ntendereza butendereza. Olwo mzee yagamba atya? Kyati mzee Kalali obaalaala. Kituufu mzee obaalaala. Osimye mzee. Naye naawe ebintu byo bibadde birungi. Bibadde bikuumuufu bikuumuuse. Kale oyinza okunkomya wano ne weddirayo webale kumperekera. Ate lwaki mzee naawe? Ate onoomala kuntuusa kanaabeeka kulengera nze tondeetako ako kajanja. Mzee kiki? Nze mbuuza. Kati ogenze otya? Ngenze ntya? Era ngenze nga bwe naze. Mzee njagala okola ebintu by'ekintu ekikulu. Mbadde nga mbeera obwedda bwe nkola ye bannange. Ekikulu mzee oyagala olwali. Nga lwali ki? Mzee kiki? Olaika tontegedde. Nga sikutegeera ntya. Mzee nze mbadde gamba. Ng'ogamba biki? Kikwatako mu nsawo beeko ne kunjiyiza. Beeko ne kenkuyiyiza. Kati gwe onjiyiriza ki nze yakwetikidde tuli omukwano n'ekuleetera. Mzee kiki? Kiki? Olaika tonfunye. Nga sikufuna ntya. Mzee nze mbadde gamba. Ng'ogamba biki? Kikwatako mu nsawo mpe ku ssente. Bannange ebintu ebyo mujja kubitugo bako bannange. Ebintu mu bitugo byekube bwokutuka bwosowerera bwokutuka bwosasula. Amasanyu ag'abantu ababiri nze omu okugasasulira obwenkanya buli luddawa. Baako naawe leka kunkwata naawe bwavanseko ye bannange. Munkubyeko kyekyo bwe kiti. Mzee ikubyeko bbeere. Lyeryo kyange sigiri. Kale kankuyiyizeeyo. Sikulolera nkomawo nonekyangirako nti nakuyisa bubi. Kyekikunjagaza mzee. Naye senga namwe obw'olumu mubaako ne kemutuddiza. Ate tutya mzee? Kubanga omuzannyo gusinga kunyumiramu. Mzee bitya? Wano oluba okuyingira ekisaawe ne mukomerera enduulu. Mama. Wanje mzee. Mwana muwala. Wanje mzee. Nguwe mwera obugalo. Ondabye mzee. Badde ndowooza nti onjiridde endebe ya byenje. Era live eno ka like ogende wansi awo subscribinge. Abakyayagala ennamba naye gundi olabika wancokolodde. Wanje mzee. Obwedde emikono gyo gye mpulira eno ku kabina kange. Mzee sagala kunkyankalanya. Nga saategedde nti nasuze na musege guno. Wekabya biki obuziga bukulinga obwago n'obudde obwereere. Okuzibira obusente bwange bw'ekinaku. Kibula nje nkutuge kibula. Obadde osibazibajaja nyoko kumba. Sisi nonkirabye sirikawo naawe ye bannange. Sirika. Baby. Wanje honey. Baby. Wanje honey. Baby. Wanje honey. Baby. Wanje honey. Kale nsirizayo ebitaano. Mzee kyekyo kyompa. Tova kunsaba sente. Zino sente zigenda kunkolera ki? Tezigula mazzi, tezigula bizibu, tezigula sabuni, zigenda kunkolera ki zino? Obadde tonandaba nga tonaaba toyoza. Kati komawo tuddeyo nti balimu. Komawo. Sijja kuddayo.
nebwonoosezayo serina kyenja kukolera ate olwo olukongo genda olufunyiza ku bakadde bannasiri wala oba sida ndekeyo kasiteeriddeko tekutula osanga nojjanga oweta olugongo wagula kimagalo nange nakifuna abataka nabibira obulungi akola ki nandibuuziza ani akuba emiyembe oyo omuzadde kankwanjulire Kikaaya College School Bulenga lya kisulo n'abava ebweru ly'abawala n'abalenzi ligatta amadeeni gonna liviira ddala ku siniya esooka paka ku y'omukaaga lisomesa arts ne sciences. Omwana bamubangulira ddala tebakoma kusoma busomi kyokka bamutendeka emirimu gy'omu mutwe omuli okwokya welding okusiba amazzi okusiba enviiri okukosa okufumba oba kiyite catering and hotel management okuzimba okutunga oba kiyite fashion and designing okukanika emmotoka okukosa amasannyalaze ku bitone by'abayizi b'ekansa omuli okuyimba okusamba omupiira wamu n'okubaka endya y'abaana nnungi layibulale ya mulembe ow'ekisulo osasula emitwalo 69 okwo nno kwe kuli okulya okusula okusoma n'endabirira endala yonna lisangibwa Bulenga ku Mityana Road kilomita 7 zokka okuva e Kampala kuba ku 0772 442 799. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya engatto ensawo z'abakyala jackets jeans n'ebirala tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2 okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Be is a hotel and bar. Tusangibwa Nsaggo ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde ebyemizannyo ng'okulaga omupiira okuzannya pool n'ebirala ebbaala ejjudde obulungi emmere ekutuukako mangu paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at Be Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with Be Easy Hotel and Bar, Nsaggo Nakauka Road.